Uganda police wadenga mwakoze omulimu ogw'ettendo okujjanjaba omutemu paka kumuleeta mu kkooti nennina ebibuuzo bino wammanga. Omutemu oyo eyamuwa emmundu aliwa? Emmundu yagijja wa? Ekyokubiri, lwaki omuntu akwatiddwa lubona ng'akozesa emmundu okumalawo obulamu bw'omulala oba okutemula omuntu atwalibwa mu kkooti za bulijjo? Oli bwe bamukwata ne kabbaleeti akanuupu oba ng'ayambadde ekyefaananyiriza n'ekyamagye bamutwala mu kkooti y'amagye. Bibuuzo bye nnina ku mutima gwange. Kale wadde waliwo abakyanoonyezebwa naye twebuuza, omutemu ono ani yamuwa emmundu? Era yakwatibwa ddi nga tanoonyezebwa? Kuba omutemu alaga nti mwana muto, myaka 21 oba n'obutagiweza. Ekikakasa obulungi nti alabika si wa magye oba wa poliisi. Ani yamuyigiriza emmundu? Era ani yamuwa emmundu eyo? Yakwatibwa ddi? Anoonyezebwa ddi? Okuleka nga mutuga nti emmundu abadde nayo mu mateeka nga yafuna layisinsi yaayo. Ne tetunnabawulira bwe munoonya ku muntu yamuwa mmundu oba kumukwata. Bonna be mwasomye ba Buganda wano ba kika kya ndiga. Kye tukkiriza ekituufu basobola okwenyiga mu mupango. Naye ani yabawa emmundu? Kuba kube mwasomye tetwawuliddeko wa magye wadde wa poliisi. Kwatamu katono gino emirimu gitambulirawo. Twetaaga abawala n'abalenzi kola mu ggwanga lya Kuwait bakola mu mawoteeri. Kuba ku namba zino wammanga noti 74 noti 6 72 68 4 oba noti 76 4 17 45 Twetaaga abawala n'abalenzi kola nga ba waiter ne ba waitress ne ba cleaner mu ggwanga lya Kuwait. Salale ba cleaner eri $1.5 salale waba waiter ne ba waitress $2 bakuwaawo okusula bakuliisa transport obujjanjabi. Mbajjukiza n'ekya vacation buli mwaka ekyo kibadde tekiriiwo. Contract ya myaka 2 mutambulirawo, interviews zigenda mu maaso. Ate abakulu ba staff ba Uganda babagambye nti ssente zo ziteekamu ng'omaze kulaba ku visa. Bakubireko twesangeyo. Ani yabawa emmundu okubakolera omulimu? Ani yayigiriza omuvubuka ono emmundu? Bye bibuuzo byange bitono nnyo. Awo mulemirembe mukulu w'ekika ky'endiga. Naye twagala eyawa omuvubuka oyo emmundu akwatibwe. Naye yamuyigiriza okukola shooti ziri ze yakola enkambwe. Naye akwatibwe. Ekyokubiri, atwalibwe mu kkooti ey'amagye. Kuba yakwatiddwa n'ebyamagye. Lwaki akwatibwa mu kkooti ya bulijjo? Obibye bina bibuuza abantu bye batubuuza eno. President Museveni kitange President Museveni osusizza ekisa. Amini watutumu nnyo abantu bamwagala kubanga yalina akisoni. President Museveni tosinga Katonda. Okoze ekisa okusinga Katonda. Olaba ne Katonda akugamba nti alitisa ekitala alifa kitala. Omutemu aliko n'obujulize yeewaako n'obujulize. Mumuzunza mu kkooti. Teeka ku State Square wali kuba amasasi. Ffe tuleete ebirabo. President Museveni osusiza ekisa. Ate nagamba President Museveni nti ekikukyayiza abantu kisa. Bali ne babba ssente z'omuwi w'omusolo ne basigala mu ba ofiisi olw'okuba baakuwagira. President Museveni osusiza ekisa. Nze nakuga ekigenda okukutwala kisa. Kisa. Omuntu n'atemula omuntu n'omuleeta mu kkooti opaledi nga ki? Mumuteeke ku State Square wali ompe embwasi nga mwambaze. Nze naga President Museveni k'olimpaamu eggwanga line wiiki ezi liba literedde. Ababbi bonna abo ababba ez'amabaati, ababba ez'embuzi, ababba eddwaliro ly'e Lubowa basanga nabakozeeko dda. Wiiki 2 zigenda okuggwako nga mirambo. Ng'eggwanga literedde litambula bulungi. Naye n'otuuse ekisa osinga ne Yesu Kristo. Gwe Katonda omuyita mu Siro yagamba nti alitisa ekitala alifa kitala. Kati ababbi abalala n'abatemu obawa example ki?
ngono nalabye mu mutereddewo n'amutereeza essaati yatemula omuntu